bagenda tunatandikirawa n'olimba Luganda osubirako muno ku kantu n'agiragirako tutambule. nga tuwaayo abaana bano tusanyusa okulaba abayima abaana bali mu kinaana bebayima 240. Labirira abaana bo bano n'ekisa kye kiva mu ggulu banyikirenga okubeera ababe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'omwoyo omutukuvu tusaanaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Tusaanaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa kye kiva mu ggulu banyikirenga okubeera ababe ennaku zonna. Enjiri ya bbeeyi, obuweereza bwa bbeeyi, so njala kubeebaza kubanga mufudde ne ku projects ezetwaggulawo n'endala muzongedde okuzirabirira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebbeeyi eyo katente kati mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale kwagala baweereza n'okubalabirira. Baweereza abantu balabika bulungi, sirabye waasibuusa ennyindo nga okuba ebifaananyi foto 2 zibeera sente mmeka? Njagala kutwala mukisa guno okubanza obukulu. Era twegayira Katonda oyo atubeere ku kirwadde kino ekikulu obutaggwaawo. Amiina. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa kye ekiva mu ggulu banyikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'omwoyo omutukuvu tusaanaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Abantu bano Katonda ng'asiima tetugenda okusaako emikono nga tugobera emisa y'abatume. Ekkanisa kyeyava eragira obutaleeta muntu okusibwako emikono wabula babayinza okwatula nzikiriza n'okusaba kwa Mukama waffe n'amateeka 10 era abayinza okuddamu babuuzibwa ebigambo ebiri mu katikisimu ennyimpi. Empisa eyo nnungi okugikwatanga naddala abaana bato bano eri abo ababatizibwa nga bato kale nga bamaze okukula n'okutegeera era nga bayize abayima baabwe babasuubiriza mu kubatizibwa baleke babinyweze ebyo babikkirize nga byatula n'akamwa kaabwe bennyini mu maaso g'ekkanisa mu lwatu ate nga tebawalirizibwa
era basuubiza okugezangako ennaku zonna ekisa kya Katonda nga kibabeera okwekuumanga ebyo byonna bye bakkiriza mu kwatula kwabwe bo bennyini. Mmwe abali wano maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino, kaakano musuubiza olwokubiri era mulayira olwokubiri lye baabasuubiza era lye babalayirira mu kubatizibwa kwammwe, nga mubikkiriza era nga mubinyweza kuba mmwe mwennyini, era nga mwatula nga kibagwanira okukkirizanga n'okukolanga ebyo byonna abayima bammwe baabasuubiriza mu kubatizibwa kwammwe. Era mukkiriza ebigambo byonna eby'obukristaayo nga ebiri mu nzikiriza y'obutume y'abatume. Mulinyiikira okuuma Katonda byayagala n'amateeka ge n'okutambuliramu obulungi ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Nammwe gatusabe. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa kye ekiva mu ggulu, banyiikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa kye ekiva mu ggulu, banyiikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa kye ekiva mu ggulu, banyiikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa kye ekiva mu ggulu, banyiikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. N'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa kye ekiva mu ggulu, banyiikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Abaana bo bano n'ekisa kye ekiva mu ggulu, banyiikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa kye ekiva mu ggulu, banyiikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa kye ekiva mu ggulu, banyiikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Lwaki temuyinza tusanyuse okubalaba. Njagala okwaniriza ab'ekifo kino we tuli, St. Mark Seta, Omubuulizi Nathan Magezi ne Maama Sara, Christopher Mugebwa ne David Kasalirwe be bakubiriza ogw'ekkanisa ssebo, pulojekiti ez'ebizimbe wamu n'ezo pulojekiti ez'okulima. Okuwagira omulimu gwa pulojekiti y'obusaabadinkoni, twebaza nnyo Saabadinkoni ono nga yakamala okutuzimbira ennyumba ya Saabadinkoni ey'ekitiibwa gye waggulawo, ate omwaka guno yatandise okuzimba ennyumba ya pulojekiti omunaava nga akasente okuyambako ku mirimu gy'obusaabadinkoni. Kanoni ssebo tweyanziza z'engalo ezo ne maama tukulemberamu obulungi. Omulimu guno gutuuse ku Wolobuleeti. Bungi mu bakristaayo, maama Sserunkuuma akyalwala, ono yatuzaalira maama Lumenye obulungi. Taata omulabiriza ensonga z'ettaka zikyatusoomooza, sijjo zirambulula naye ziri mu ofiisi yo. Ku kifo kino wakyaliwo ebisoomooza bingi, kyokka ate era neekatente ennaku zino kyokka ate awamu tukyasoomoozebwa ng'abantu batutawaanya. Naye tukkiriza zinaagonjoolwa nga bwe zaatuuka mu ofiisi, zikwatiddwako zitambula. Amasomero gaffe twanjudde wano, abakulu b'amasomero gakyasoomoozebwa nnyo ku basomesa baffe, bakyali batono nnyo. Gavumenti beetuwa bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abayizi be tulina, kyokka era mu masomero gaffe mangi
wakyaliwo ebizimbe ebirabikira ddala obubi era abawano bafubye okulaba nga tobisanga nga bwewabireka ku mulundi guli naye kati bino ebikadde birabikira ddala bubi kyokka ate essomero lisomoozebwa n'eno bizibu by'ettaka gye bagala okugoba abasomesa gye basula. Amasomero gaffe mukadde waffe omulabirizi gakyasoomoozebwa. Abazadde abataagala kuwaayoko kantu n'amalowooza gabawagira okubeera ate abanafu nga balowooza nti abaana baabwe babalabirira nnyo mu byetaago byonna. Newankubadde nga gavumenti etuyambako naye abazadde beetaaga okwongera okujjukira ti obuvunaanyizibwa bwabwe okulabirira abaana baabwe. Naye aweereza mu kanisa eya St John's Nazigo omukubiriza Aaron Kiyaga. Mukulu Aaron Kiyaga yibirirako omukulu akulabe abakristaayo n'abantu. Balina abasomesa gavumenti besasule bameka? 6 ku kirasirumu mmeka? Buli ssaawa eya lesoni kitegeeza mu kirasi muteekwa okubaamu omuki okuggyako ng'omwana oyo anaaba azannya. Ku basomesa 6 ku kirasi 10 ekitegeeza piriyodi ng'etambula senga tebaayongerako bandibaddewo kirasi 4 ezalina basomesa. Mutegedde bulungi abazadde, ebibiina 4 abaana bandibadde beekuba ngolo kubanga tewali asobola kweyuzaamu n'asomesaako awalala n'asomesaako n'awalala. Bulire banna abasome kirasi 4 zibeera nkalu. Njagala kubasaba, njagala kusooka kwebaza gavumenti etuyambyeko mugikubire mu ngalo. Nyensaba gavumenti naye ekkirize kyetuyambyeko tekinnamala. Gogema ki? Example ya wano wetuli ebibiina 13 ebibiina 11 omusanvu ne nasale waliwo abasomesa ba gavumenti bameka? Ate oyinza okwesanga ku 6 nga ne administrator mwali kakati yali administrator supervisor naye alina kirasi. Kakati fe tugamba nkwatirwako tegufuuka buki. Njagala kusaba abazadde saba bakulu b'amasomero bano bafube kyonna kulaba amasomero gaffe nga gagenda mu maaso. Njagala kwebaza management mwe mukono gw'ekkanisa mufube okulaba amasomero nga gatambula. Ekirala bannange kyembasaba abazadde administrators madam lyafuuka lyakukuuma lyakulwanira. Abeewombeese ennyo balitutte, abavuddeyo n'amaanyi gaabwe ababbi babatidde. Mumpulira aba mutegeera kye ŋŋamba? Ng'omuyisiraamu bw'alime n'agamba ettaka ly'obuyisiraamu si lyakuzannyirako ate ery'obukristaayo si lyakuzannyirako ddala. Mulide bannaaye, njagala kubasaba abakristaayo okusooka mukozese ettaka. Ekirala mulikwatirwa obujja. Bano abeereetaleeta n'olugezigezi lwabwe mubagobe. Tujja kuwoza mu ngeri yonna. Tukooye tusaasaanyiza tutuuse tukoma. Tubasaba honorable councillors nakino mukitwale seriously. Mufuneyo poliisi ekuuma ettaka ly'enzikiriza kuba kwe kuli amasomero, kwe kuli ebintu ebiyamba abantu ba bulijjo ebisaawe. Naye abantu bajja nga baagala kufuna ssente abali bakutunda kunywa mwenge kukola bya kisiru. Kaakati mbasaba mutuyambe nammwe bahonarebe era kati jakitwala yonna. Mubakwataganye abamu bekkirizanya n'ab'ebyokwerinda ne batukola bubi. Naye tubasaba mukikwate n'amaanyi. Komite weegolokoka ne gavumenti ewulira. Bwe mugolokoka abajja kubawulira. Omuntu omu tawulirwa nnyo nga baki nga baani. Mbasaba mwekwate kitole muggwemu ensonyi n'okutya. Ekyo njala kukisaba naye nga muno mbalabye
ne Katente wabasula bagenda kuzimba ey'omulembe. Kakati tubasabira banne mufeeyo nnyo ku bisulo by'abaweereza ababikozeeko mwebale. Omuweereza wasula obulungi ajja kusabira omukisa ogutaliimu nfuufu, naye omuweereza wasula obubi ajja kujja kusabira omukisa nga gulimu emmese, gulimu enkukunyi, gulimu gukulukuta guti mazzi nkuba yasuze mukuba, naye guba nga yeebase bulungi ne yeegolola ajja kujja agoola omukisa naye gukutuukeko buki. So mufeeyo ku bisulo byabwe. Naano ng'owebale kutukolera ssomero. Sebo, olya mmere ki? Ongeza kudobozi. Erinnya yenze Mayombo Geoffrey nga nze chairperson management committee. Tulina essanyu ly'amaanyi kubanga ekiseera kino tukirindiridde okumala akaseera naye nga eky'omulabizi kyayogeddeko naffe ffennyini nga abakulembeze tulaba nga tulina eddibu ly'amaanyi ku nsonga ey'abasomesa. Abaana tubafunye naye nga tebafuna kimala olw'okuba nti namba y'abasomesa temala. So twongera okubeera omulanga eri olukiiko olutwala ebyenjigiriza okuva ku mitendera ogwa wansi otuukira ddala ku DEO waggulu, kuba omulanga guno guli mu masomero gonna gonna agalabika nga ga UPE. Omulanga ogw'okuba nti abasomesa tebamala. N'ekyokubiri, olukiiko lusobole okuba nga lukubiriza abazadde basindikire abantu abasobola okusomesa abazadde kirungi ki ekiri mu kusomesa omwana, kubanga gavumenti bwe yagamba abantu nti abaana basomera bwereere bo baatwala ekyo, naye omwana atalidde tayinza kusoma. Mwensinziira, mwe nazaalibwa, mwenkulidde n'enkola obukulembeze nga ndi muweereza nga ntambula okugenda e Katente n'Engogwe. Kakati abaana bange be bakubiriza naddala nga Kiwa yakubiriza ekkanisa eyo, naye tukulaakulanyiza ekkanisa eyo kati etuuse ku mutindo era tutandise okuteekamu entebe mpolampola ng'enfuna yaffe bweri. Twebaza nnyo omubuulizi waffe omwami Ssekaggo akoze omutindo ng'ateekamu emisomo ng'akubiriza saviisi bbiri, waliwo esooka n'eyokusatu. Akyala mu bantu bonna abasiraamu abakatuliki ng'atugatta wamu. Ekyo nakyo kyongedde enkulaakulana. Pulojekiti gye twagala okukola gavumenti etuyambeko kwe kusimba emiti awo. Tulinawo akataka kaffe omutaka Zaakayo Ssemakula ke yatuwa nga tawalirizibwa yiika bbiri tukasimbeko emiti egyo. Katonda yeebale nnyo okutuwa omubuulizi Ssekaggo kubanga aweereza nga teyeerekaawo ate tasosola ddiini tasosola ggwanga. Kaakati nze ndi ku mukolo guno omulabirizi azze olwaleero atukoze bulungi nnyo kubanga atukubiriza tukole bulungi, tukole ebyabuwangwa, tukole ebya Ssaabasajja Kabaka, tuwulire ne gavumenti eya wakati. Naye obuzibu obuliwo abasaatuuzi ababanyazi tetubasobola. Tusaba abalina obuyinza bajje batuuke ku ground, ababbi b'ettaka babbye n'eryamakanisa. Ekyo kitumazeemu amaanyi noga ndi nkolera ki? Aana weebeerere muggwa amuzaala tolowooza nti gundi anaamukolerako obanga bamuwadde Kabaka amukwatiddeko oba gavumenti eya wakati n'asomako, lwaki tomuwa byakulya? Lwaki tomugulira ngatto? Kiki ekikubuza omutwalo ogumu buli mwezi okuguwaayo omwana n'asoma?
awo nno omusango netuguteeka ku muzadde maama ne taata kubanga ekitabo kigamba nti omusango guba gwa muzadde gwagayalira omwana bwaba takambye kaakati mu kiseera kino gwogenda okukaaba ng'omutadde ku luti okukola ennyo akitukubiriza okwagala akitukubiriza awo